Nange security eri mu kufulumya abantu mu show ya Moti. Security eri mu kufulumya abantu baagala kebera bomu. Bali mu kebera bomu. Bakebera bomu obudde buno buzibye. Sawa ya kebera bomu katulindo abanasanga mu bomu. Simanyi. Otwogerera bali mu kufulumya abantu. Tunonye bomu. Bomu. Tunonya bomu bannango bamweri simanyi. Tunonya bomu. Buli mwala mbewo. Buli mwala mbewo. Where's my power bank? Ojine. Bale manyimpeddeyo. Tunonya bomu. Yes, ebyo biri mu kivulu obesho ya Amoti mu balanguzi. Poliisi erabiddwako ng'efulumya buli omu mbu badetectinze mu bomu era gye babadde banoonya abo simanyi ebidirira naye nga byonna tujja kubanga tukuwa updates zonna ezivaayo. Yes, ntajjukira tuli mu festive season, almost we are there, so bakola okubirira okulabika nga buli kimu kitambula bulungi naye mbu babadde badetectinzeeyo bomu nga woobirabye nga webitambula. So updates zonna tujja kubanga tukola ki? Tujja kubanga tuzikuwa era tujja kubanga tuzikutuusaako bukubirire. Ate nga tuvuddeko eyo ne tuddako eno mu kivulu kya Sebata eyo twalabye nga munnange abantu bajumbidde okugendayo era eyo Fina Masanyalaze wasinzidde oba Fina Mugerwa amanya g'amatuufu naye nga abasinga obungi tumanyi nga Fina Masanyalaze wasinzidde okubanga ayanukula ku bibuuzo ebimu ebikwata ku Lily Puzzle wamu ne Gravity Omutujju. Ogenza okujja wano nga Yusuf efuniza ekiwandiiko ekigatta ku kyewasooka okufuuyiza abayimbi Lily Puzzle ne Gravity Omutujju nga bongeddeko n'engendo za Gravity zonna. Ekiwandiiko ekyo kirabyeko era okkiriziganya nakyo. First and foremost, UCC was one of the institutions ezayitibwa Fore era yaliwo era bw'oba weetegereza bulungi resolution mwalimu resolution egamba nti UCC ejja kukola nayo directive yayo according to the information gyekola ki. Ate olutalo lwa Fulufiga wamu ne Don Asia. Yes, lolo kyagenda mu maaso era nno Donasi yategeezezza nti Fulufiga weba yeesobola yabadde Dubai lwaki teyamunoonyezaako ne beeraga eriyanyi. Nayo kijja ku TV kinjogererako mu ngero nabadde Dubai lwaki tewanoonyezaako. Wandinoonyezaako wano Dubai nenkuzanya akabadiya nawe n'okiggwako. Manyi mwefuula abategeere ennyo. You should stop beating around the bush. Manyi Fulufiga ogenda ne weetunuulira n'olowooza nti oli wa kitalo okusinga ebitonde ebirala. Wakulanga endiboota y'obuleega buno bu triple X okuva e China. Ne bw'oyambala akabina olubuto olinga eyali essangi. Oli awo tolina formula. Olinga wakulanga ekiguniya ky'amalugu. Watuusa wano e Dubai n'esho y'omwana gye waagiddeko n'emusala amagenda n'amadda lwabisizaani ebikujjudde n'otukunamira gwe agabeera agajjudde ensundo naye wabadde olagaani ogwo ogubiri ogubi wenna ojjudde ogubuto bw'oti ozimba gati agabeere olinga omulambo ogufudde amazzi bwe naawe weeyambulira abantu. Fwese kulinga ekisimuula toyi. Sina kindi ekulinga tissue emaze okusimuula obuchafu. Munawe omanyira abantu. Fulufiga talina kyoli. Abo abakutya abalowooza nti oli wakitawo tolina. Tolina bwakita. Oyo nno yendangudde ate takomye awo n'aba ng'alumba mwana muwala gwe bayita Louis Light oyo amutegeezezza mbu teri muntu yenna eyali amwesimbyemu mbu n'asigala kye kimu era amutegeezezza mbu waba ayagala okumanya nti byayogera mazima abuuze Sharif
Yiga Sharif numa neyasooka okukinvuma ninawe namutuusa eyasooka okunvuma baali bamuyita Yiga Sharifu talidda ngulu bulamu bwe bwonna. And trust me, just Radini. Naye me, I can do anything. Buli ekyetaagisa kyonna okuteeka w'olina okubeera. Just open your big mouth okuvuma omwana wange. Mutunuulira Yiga Sharifu we namuteeka. Ye yali TikTok eyasooka okusitula omumwa gwo guli emmere. Nanvumira omwana ali wansi mu ttaka. Owookubiri baali bamuyita Straight Brown naye gyali mukyabalaba. Owookubiri baali bamuyita Straight simanyi Stout Brown mumumanyi oyo muvubuka eyali boyfriend wono muwala wa Ssemakula. Oyo muvubuka Asia ovanga ku muntu aloga omuntu ate ne yeewaana abasimwango so ye bwatyo weyewaanye. Batuvuddeko eyo munnange waliwo eyagenze n'alippira bannakibiina kya NUP n'abayita abajega. Maama nnyabo kye bamukoze ndowooza talikiddira. Ekibiina kyaffe ekya NUP abajega be bakisingamu obungi ate nga balina obuwagizi. Kati omujega alina obuwagizi yakwata Galileo Galili ng'agamba nti ensi neekulungirivu ng'omupiira n'amutta. Kakati mwababala abantu abangi mujja kubala abantu abangi nga bajega. Bato omusajja agambye nti omupiira ensi neekulungirivu ng'omupiira bagende edda musajja gwe katukwate tukutte ensi eringa mmeeza. Abajega abangi basobola boba democracy ayina ebizibu byayo by the way. Abangi basobola okusalawo okulonda abajega. Democracy obuyinza abo bawa. Ati democracy tali ku integrity. Democracy is about numbers. Ate namwe ababala abantu nti gundi alina abantu abangi ne mbala nti gemaanyi ge. Namwe temuli ku integrity. Muli ku maanyi, muli ku bantu. So for as long as integrity tekyalowoozebwako mu Uganda, ng'okuba w'amaanyi kuba n'abantu. Nga ne strategic positions tezikyalowoozebwako okusobola okuleetawo okulonda. Tujja kuyingiranga mu kulonda nga kwa binyumu. Kati kino ekyampuga kisobola okyusaamu. Kisobola. Ate bano lwaki bakikuba banne? Bano bennyini abakikuba etteeka ly'abakubako dda senga be ba pulezidenti b'eggwanga. Kansooke mbuuze mukulu Kasibante Moses. Gw'obujegga obupimira ku ki? Kubanga buli lw'okwata akazindaalo okubaako ensonga gy'ottaanya. Owunzika toyina nsonga yonna gy'ottaanyiriza mulabi ng'emboozi ejjuddemu abannuupu basiru Bobi Wine Mujegga. Naye nga naye bakubuuza lwaki basiru era lwaki omukulembeze waabwe Mujegga. Toyina nsonga yonna gy'oyinza kuwaya Simbalaala. Nga naye bakukwasa ekitabo owandiike lwaki abannuupu basiru era lwaki abannuupu bajega. Ojja kujjuzaamu kimu buli layini nze ngambye bajega abannuupu bajega nnyo abannuupu bajega ddala. Naye ekibuuzo kiri kimu, gwe ebipimo obujega wabijjawa? Era obujega obupimira ku ki? Baani abo bootaddewo ng'ekyokulabirako oba nga minzaani kwe tulina okulinnya okupima obujega bwaffe? Kubanga ndaba ffe abajega tukoze opposition eyasookawo byetaakola. Kuva ku mirembe gy'edda Museveni yattanga abantu, Museveni tebaamukubako sanction oba baminisita be tebaabakubako sanction n'ab'ebitongole by'ebyokwerinda. Kuva edda Museveni atulugunya abantu, Museveni tammibwangako buyambi. Kakati minzaani eno kw'opimidde ennupu okubeera enjega yeeriwa era yeegwanidde okupima National Unity Platform. Kubanga enkola y'abannuupu oyagala okugipimira ku bibiina ebyasookawo. Ebibiina ebyasooka ku opposition byamala emyaka egisoba mu 20 ku opposition. Naye bannayuganda tebaafuna ku ssanyu lya nkyukakyuka. Bannayuganda battibwanga nga bwe battibwa ku mulembe guno. Bannayuganda baawambibwanga nga bwe bawambibwa ku mulembe guno. Naye saalabako bakulembeze ba opposition eyasooka nga bawanisa ebipande bya free gundi, nga bawanisa ebipande by'abatta abantu. Era saawulirako sanction yonna ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye kagubeera ogwa Democratic Party ogwa Simogerere. Saawulirako nti babasazeeko obuyambi ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye kagubeera ogwa Simogerere ogwa DP. Then gwe minzaani kyeyo kw'otuusa Nuupu okumanya nti bajega.
era nuupu ekoze ekyo ekibafuula abajega. Abanuupu bajega ku sayidi yo oba ku lw'eggwanga. Omanyi ow'ekitiibwa omulamuzi asobola okukusalira okusibwa amayisa. Abeera kukoze bubi nga ggwe era tosobola kumuyita muntu ebbanga ly'olimala mu kkomera nga tonnafiirayo. Naye ate ku sayidi ya community esobola okugamba nti bannanga ow'ekitiibwa omulamuzi yatuyambye nnyo. Kakati naffe ekibuuzo kiri kimu, minzaani ki kw'otutuuzizza okupima amagezi gaffe? Era ye minzaani ebadde yeetaagisa okupima amagezi gaffe. Era tukoze tutya okubeerako abagezi nga ggwe? Kubanga buli lw'okwata akazindaalo otulangira bussiru. Naye ate w'otulangiridde obussiru nga ggwe kiraasi monita totubuulya kyakukola. Kiraasi monita asobola okuyambako ku kiraasi tica okusomesa abaana. Kubanga n'okusirisa abaana nti musirike ngenda bawaabira ewa madamu. Ako kabeera kabonero ka kugunjula baana kubateeka mu mpisa. Nti bwe mutuulanga nga muli bangi nga waliwo ebyokkola ebirala, muleke kuva ku mulamwa na kuwuttaala musigale nga muli ku mulamwa. Kuba tica bw'aba afuluma abeera abalekeddewaako ow'okukwasaganya. Kitegeeza nti ebbanga lye mumala nga muli mu kuleekaana muba muli mu kujeemera tica. Era kiraasi monita bw'aggyayo ekitabo n'atandika okubawandiika sina kindi n'abakubamu obuggo abeera abatendeka mpisa. Kakati nga ggwe kiraasi monita omutendeke, wano we tubeerera abasiru nkakasa amagezi agakulaza obusiru bwaffe ate era gasobola okukulaga ekyokukola kye tulina okukola okuwona obusiru. Owaaye tukoze tutya okubeera nga tetuli basiru? Era ggwe position kw'oyimiridde ye ntuufu okulaba abasiru n'abagezi? Walibanga yeggwa ayimiridde mu kifo ekikyamu. Yes, that's why ebintu obiraba bukyamu, naye gwe toyinza kumanya nti obiraba bukyamu kubanga omanyi nti oli mutuufu. Ekinyira ebbanga lye kimala nga kyewunzise tewaliyo muntu abeera yeesimbye mu maaso gaakyo. Abantu bonna babeera beewunzise kubanga nakyo kibeera kyewunzise. Naye ekinyira we kiryegalika ekyobugazi lwe kirimanya nti abantu bulijjo batambula bayimiridde kye kibadde kibalaba obukyamu okukiraba nti kibadde kibalabanga abeesulise kye kibadde mu position enkyamu. Okakasa ggwe tolinga ekinyira. Position mw'oyimiridde ye ntuufu okulaba abakyamu kubanga tulaba gwali ku position enkyamu okulaba abantu abatuufu ng'abakyamu. Ate tetukunenye kubanga teri ayinza kunenya kinyira okulaba omuntu ng'eyeewunzise lwa nsonga kyo kibeera kyewunzise. Position kw'oyimiridde okulaba obusiru bwaffe yeeyimiridde etya? Kubanga bw'embeera eno gyendi n'empandiika nnamba 6 gwabeera ebusukka kkubo waayo obeera ogirabanga nnamba 9. Okakasa si gwali ewakyamu ali mu kuwakana nti nedda eyo nnamba 9 si nnamba 6 nga kikwetaagisa okuyimirirako ku sayidi gye bagiwandiikidde n'okimanya nti eno si nnamba 9 wabula nnamba 6. Mbwe ekizibu kye musanze abasiru bwe basukka obungi eggwanga ligwa. Lwaki okkiriza eggwanga okugwa ng'ate ggwe omugezi w'oli? Amagezi agakulaga obusiru, amagezi agakulaga obusiru obuli mu ffe gasobola okutuwa n'ekyokukola eky'obugezi ne tumanya ki ekituufu kye tuyinza okukola okufuuka abagezi nga ggwe. Naye buli w'obeera abanupu basiru, Bobi Wine musiru mu bufunze. National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine ye opposition ekyasoose okubeera ne opposition kubanga bannaffe buli we bakwata akazindaalo okwogera ku bikyamu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga. Banka y'eggwanga baagibbyemu buwumbi, abantu ettaka lyababumbulukukidde, emmwanyi yagenze, tekuli n'omu ku bo asobola kuvaayo n'abyogerako wabula amayinja gonna amafumu gonna na biki byonna ebyokulwanyisa babikasukira Bobi Wine, babikasuka mu National Unity Platform. Tewali awayogera ku bizibu bya ggwanga, tewaliwo ayogera ku mumpembe n'omu Yoweri Kaguta Museveni wabula bo be batuufu. Feyeffe bakyamu, bo be bagezi, feyeffe basiru. Nga mmwe abagezi ba kuno mutubuulire ekyokukola tufuuke bagezi nga mmwe, naye we mutubuulire ekyokukola tufuuke bagezi nga mmwe musooka tuwa ku achievement ezivudde mu magezi gammwe. Kubanga
tojja kunkakasa bw'oli omugezi naye nga nkumanyidde mu kubba miliyoni 5. Tojja kunkakasa bw'oli omugezi naye nga Museveni akyatuddeko. Nze ndowooza nti amagezi g'owa opposition yenna si kwe kubeera kirimanyi ku opposition, wabula kwe kutulaga nti Museveni tumutuusizza wano obanga Museveni avuddeko. Nkiddamu naffe mu kaseera kano tetunnatuuka kweyita bagezi, tetunnatuuka kweyita bazira kubanga omulimu tetunnaguggusa. Mwabaava mu layini y'okuggusa omulimu temuyina muyinza kubeera bagezi. Njagala omuntu yenna ndaga amaanyi ge, njagala omuntu yenna ndaga amagezi ge ng'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni amaze okugenda. Naye Museveni mwamuleka akajjadde, taliiko sanction, akyafuna obuyambi, temwamulabisaako, temwamuloopako, wabula muli wano mwetenda magezi. Mukazi kyoyo omulungi atazaala. Mukazi kyoyo omulungi atazaala. Obufumbo bannayuganda bwe bayina nammwe tebwavaamu mwana yenna. Omwana kwe kujjako omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Ate muli mu kukiira mukyala mugole gwe tulaba ayina n'olubuto. Buli lunaku muli mu kumuvuma nti tajja fumba, oyo ekikyala ekibi, ekyo ekikyala ekitayinamu, kikyala kya nkobogo, kikyala kya bitege, kikyala kya kinaye nga kyo kiri lubuto. Nga mmwe abalungi baakuno bannalulungi abaali bayakayakana nga sitima mwatuuka kugenda nga tewali yadde ekibumba kye mututeze nti bannange babadde balongo. Then mwagala tubayita abakummaka abalungi, mwagala tubayita abakyala abasufu, mmwe be tutajja mu baana. Omukulu n'ayimirira n'agamba nti eggwanga bwe lisukkamu abantu abasiru bannange kibeera kizibu ky'amaanyi nnyo. Bwe libanga eggwanga bwe lisukkamu abantu abasiru nga kibeera kizibu ky'amaanyi nnyo. Gwe eggwanga lino erisinziddemu abantu abasiru olipimisizza ki okumanya nti abantu basiru? Mbwate omusiru asobola okufuna numbers n'okusinga gwe omugezi. Numbers zijja n'obuganzi. Ennamba zonna ezirimu akalulu zisukka ku z'ekiyimbi, ewo bubeera buganzi. Tewaliyo muntu muganzi musiru. Kubanga omuntu akozesa magezi okufuna ettutumu erijja n'obuganzi. Era waliwo abalina ettutumu eritajja na buganzi. Akutta omwana ofuna ettutumu, akubye mukazi we n'amutemaatema ofunye ettutumu, okoze ekyo ofunye ettutumu. Naye ettutumu erijja n'obuganzi togambanga nannyini lyo nti musiru talina magezi tategeera. Walibanga yeggwe abeera tategeera kubanga yakozesa amagezi mangi nnyo okufuna ettutumu erisengejje erimutuusa ku buganzi. Omuntu w'ettutumu nga si muganzi y'oyo akola ebikolobera amawulire ne gamuwandikako kati nga ggwe bw'oli omulunzi w'embizzi. Keera weebake kwemu ku mbizi ya genosale ezo ze yakkwasa z'olunda olaba oba toofuna ettutumu terigenda kujja na buganzi. Tonyomoolanga amaanyi g'obuganzi. Tewaliiwo muganzi musiru, omuntu aganja ayina amagezi. Museveni yajja muganzi. Museveni kati yafuuka wa ttutumu kubanga buli omuntu gwatta kubaako siginicha y'erinnya lye nti ono Museveni. Buli muntu gwakumpanya kubaako siginicha ye nti ono Museveni. Baasiba kubaako siginicha ye nti ono Museveni. Museveni yafuuka wa ttutumu naye okusooka yali muganzi. Tewaliiwo muntu muganzi musiru. Era bw'olisiriwalira wakati mu buganzi olifuuka ow'ettutumu naye ng'osigadde oli musiru. Nga Museveni bwe yasiriwalira wakati mu buganzi n'afuuka wa ttutumu bututumu ng'ettutumu lijjira mu bikolobero bye. Bw'okeera n'olaga nti abannupu baganzi ekisinga okunnuma nti ate abasiru basobola okubeera abaganzi, then gwe abeera omusiru obutazuulanga nti bano abaganzi bakozesa fomula ki okufuna obuganzi. Kubanga tewaliyo abukala mu mutima gwa muntu mu ngeri ya kisiru. Buli muntu abukala mu mutima gw'omuntu n'afuuka omuganzi. Kitegeeza nti abeera mugezi.
era bwe tuba basiru yeggwe kipimo ekirina okupimanga abasiru yeggwe miizaani erina okupimanga abasiru era ggwe oli mugezi kyenkana ki era weewulira otya nti oli mugezi kubanga waalifuula kyotali waalirowooza nti oli kyoli naye nga tokiri waalirinza abantu abalala ne basooka bakuwaana amagezi kubanga abantu bano bootuyitiramu abasiru be baakulaba nti ggwe tokyagwanidde ne bakuggyayo kakati ate ggwe yagwa gwayita abawanguzi abasiru gwe yagwa gwe layisinsi ekumulisa omusiru n'omugezi wagijjawa era gwani yakugamba nti yeggwe kakuŋŋunta ku kyalo kino akatupimira abagezi okubaawula ku basiru okakasa gwe pozishoni mw'oyimiridde yentuufu okulaba abagezi oba abasiru oba gwayimiridde ku pozishoni nkyamu ekulabisa ababbi ng'abagezi bampuuga n'ekulabisa abakubi b'enduulu ng'abasiru bakyagulanyi layisinsi gwe wagijjawa era gwani yakutikkira okubeera omugezi w'ekyasa nti olisukka ne ku ky'okubeera omugezi naye olirabanga n'abasiru ani yakikutikkira ggwe Kasibante Moses okubanga oyina amagezi agasukka ne kubeera amagezi n'ofuna n'amagezi agalaba abasiru era agasunsula abasiru n'ekirala lwaki ggwe toli porofeesa kubanga porofeesa amagezi ayina mangi nnyo gaasukka gatuuse n'okusunsulamu abasiru ku bagezi n'okuddira abasiru gabawe ku magezi ayuwe profesa Kasibante Moses mutabani wa Byasaali wadde ng'olimba nti weddira mbogo ng'ate weddira nnyonyi gwe ani yakutikkira okubeera nga gwe minzaani esunsula abagezi ku basiru era gwe okakasa ye gwe mugezi ennyo atuuse okuba nga gwe alina okusunsula abasiru lwaki tolesa abantu ne basalawo oba oli mugezi oba oli musiru ntagala bbiri omanyifa abagezi omanyifa abagezi gwani yakugamba nti yemmwe bagezi mwekka era meeting mwe babalondera ng'abagezi mwekka mwagikubawo oba mwagituuliramu wa somero ki mwe wasobera okubeera omugezi oba mwe wafunira diguli y'amagezi eyo eritakyatikkira nga lyakoma ku mmwe mwekka banga ddene buli opposition avaayo mumukuba nti bano basiru tebalina magezi mmwe mwemanyi ng'abagezi mwekka mu Uganda kyokka mu Uganda mwe mwemanyidde ng'abagezi mwekka mwe battira abantu mwe bawambira abantu omusoga mwalimira ebikajjo ne bamuwaamu buccola ate okutuuka okumuddiza sukaali ne bamuseera mwe baalumbira abantu b'e Kasese ne babatta mwe bakoledde ebikolobero ebingi ennyaba etubuuza mwe amagezi gammwe gakola ddi kibuuzo kiri kimu mwe abagezi ba kuno amagezi gammwe mwe gakola ddi kuba tukoma kuwulya tuli bagezi nno mmwe mukyeyita teri akibayita tukkirize kabeere profesa tasobola kweyanjula nze profesa gundi ekitiibwa kyonna bayina kuyita kiyite gwe toyina kukyeyita ne bw'oba n'ebitiibwa bitya oyina kweyanjula mannya ge agakuweebwa kitaawo n'ennyoko oba agakubatizibwa ekitiibwa kirina kuyitibwa abantu abaayi mwe ekitiibwa ky'obugezi nno kyekitiibwa ekikyasinzeeyo gwe ebitiibwa bitambudde naye nga nkujjukizamu nti oli ku NCK TV mukwano obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go mangi nnyo nnyini ddala tovaawo